Zeko mwasize mutya mwasibye mutya assalamu alaikum mukama yebazwe okusinza inaje musinzo kuwanga mutulaba amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze King Smith kabaka w'olugambo mu ggwanga lya Uganda East Africa world over era nga yenze azze okubatusako amawulire g'olugambo wano mu ggwanga lya Uganda mu East Africa n'ennaku zino tugendako South Africa entwala biki ebifaayo because tunayo abaganda baffe twandise baserebu ate nga gye bali ate nga gye bawangalira so it's a beautiful weekend mukulikeeyo nnyo beautiful Monday ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa Maayi abasinga mu kuyita May we want to congratulate buli omu yenenena okubanga mukama akutusiza mwezi guno guno omwezi mwe nazaalibwa so mutandika okubanga musindika ebirabe ebyo njagala nnyo amasaawa njagala nnyo engatto njagala nnyo engoye ebyo ebintu ebimu n'obumotoka obwo nabwo mbwagala njagala nnyo naddala emmotoka eziri waggule nga zi cross country so muteekeewo embeera tulabe engeri tugenda okuba nga tukikwasaganyamu naye nga gwe guno omwezi gwe nazaalibwamu emyaka sijajji bawulira n'omwaka naye nga nazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 May so birthday yange elodinga kyemuva mulaba nti nno kati nasazeewo n'ennyambala ngikyuse sirina kuddamu kwambala t-shirt paka birthday yange ng'ewedde so muteekewo embeera Olivia teekawo embeera tulabe ekyokukola Miss Independent teekawo embeera ani awo omulala mwena ba friends bange abali e Qatar abali e Doha Dubai Saudi Arabia wonona muteekewo embeera kubanga kabaka Smith yazaalibwa guno gwennyini omwezi njagala okwebaza nogamba happy birthday eri buli muntu yenna azaalibwa guno omwezi naye bannange ekiri ku social media singa mukirako musobola ogamba nice and lovely mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula akyayongera kugenda mu maaso kubanga atuwa butiiza naye simanyi motive ya Rema eriki simanyi Rema ogoba kati okuteekayo ebifaananyi bino byoteerayo bikaseera olwekitoleka Eddy Kenzo n'aflorisinga ku alubamu y'empya gy'alina kubanga wakatuteerayo bufaananyi ekyo kimala bane twategedde mweyagala nnyo twategedde birthday aliwo Rema twategedde nti Dr. Muzi osobola omufuula modo newankubadde obupale bw'omu naye nakakasiza nti no Rema akyamisinga Kenzo alina akapale ekifaananyi kya Dr. Muzi kyebapostinze nga ayambadde akanu ne t-shirt ebyo bya tie and dye ebyo nekigende bya layisi naye sijja kivulwako nnyo ekyo nengenda okunezikamu obufaananyi bwa Eddy Kenzo yapostinga nga ayambadde akanuuno akubye n'akakalu ne t-shirt byo byatera okwambala ebyettabbumuko ne ngamba ddala mu butuufu the dead are not dead ne Rema tuleke twafulumiza album empya bagiyita Made in Africa tuleke tugiyiseewo tugipromotinge era awo njagala okongratulatingira mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo omulundi ogwokubiri yapiyalinzeko ku billboard wali ku Times Square mu New York ezimu ku ezo billboard ez'amaanyi era batera osiberako batera kubeera baana balenzi ba Jay-Z ba Beyonce ba Tupac Shakur yagibeerako ko ba Big Daddy bantu bangi bagibeerako so Eddy Kenzo album ye Made in Africa ya appearinze ku billboard emu ku billboard enene nnyo mu kibuga ekisinga obunene nnyo mu nsi yonna ekimanyiddwa nga ekya New York mu ggwanga erisinga obunene mu nsi yonna erimanyiddwa nga United States of America so congratulations Eddy Kenzo the sky is the limit agenda kuba ate akayimba akamanyiddwa nga Shokamu yakayimbye ne mwana mulenzi okuva eri mu kibuga kya New Jersey era agenda kuba ata video olunaku olwaliro ku YouTube mugirinde kusaba zijja kubeera 3 ez'akawungezi ne Rema twesonyiwemuko tuleke tuyiseewo alubamu yaffe abantu bagitegeere bagigule alubamu eno ya Made in Africa oba tewalaba nga kutwaye kuli Senators Party osobola okugenda wansi awo nobeera ng'ogiraba nobeera ng'ate nawe osobola okuba ng'otegeera ennyimba ezimu eziriko naye ng'ezimu ennyimba eziriko nze zinyumire nnyo bagiyita Born in Africa eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Philip Bongole Lutaya era nga Eddy Kenzo yaluzzemu that is one of my best songs of the album nemaze dda nno ogigula si ya bbeeyi wali ku iTunes so ogendako n'ogikeberako ate olimba olwanyumidde lweyazzeemu ne baluvudde mutwe waliwo weekend waliwo lweyazzeemu era olulala n'omukyala omu Ivory Coast baluyita ndwerabidde n'olwa nyingi ennyimba nyingi I can't stop listening to this album Made in Africa era nga I know it's going to break records wano mu ggwanga lya Uganda Africa and world all over naye nga temwerabira birthday yange ya guno mwezi mu mobile money yange yessimu eri awo wansi gye mulaba mutandika osindikako bu mobile money ate temukisusa Shiraga Shumba akulamusizaako how are you doing with mwana muwalenzi amanyiddwa nga Rickman kyemukola kya tabbumuko era abaana bannange kabulaka kaali keeko twabalabamu era nga munnange ennaku zino ssanyu lingi naye ne God's Plan naawe tukulamusizaako ate mu ngeri ey'enjawulo twalabe bafunye ne bannange God's Plan yafunye akakazi Lawrence wakalabye akakazi kattabbumukko twagenza ovaayo nga Lawrence ng'amalusu ng'alinga nga Wisdom kayo ng'amalusu gamuyiika buyiisi ne gamba ne Lawrence olikomya ddi amaddu okitegedde amaddu gakomyawo because olina udayya ye Lawrence mukyalina udayya oba wamukyaye
Udaiya oli mukyawe wajjo Lawrence bwagambye. Lawrence negambo si yange kati Lawrence ali up for grabs. Yagala enamba ye genda ku namba eri wansi awo wano side wano. Ogikopeko sindikeka message nja kuba ko enamba ya Lawrence oba njigabe. Kale njajiba wa mu inbox naye nga kale bakabasajja banyuma entalo sikyagenda manya agisoka ita mawuli chap bakabasajja banyuma entalo sikyagenda mu maaso banabalabe nga beekube engumi n'oli omuvubuko wa Rex oba Sax bwe batandika naye engumi zanyonse ne ngamba bannanga omusajja bamwagaza ki record era butida so embeera bweto bweri bamukubye ebikonde lwansonga munno yatandika ne banne kyokka ate n'abaawukanako nga amaze okola ng'akola ki ng'akikuba so penge vaayo okwasaganya abavubuka bano balekerawo okuba nga bakola ki nga beekulere obanga bakubagana naye nga Chali wange full stop agenda kuba ayanjula essaawa yonna Lawrence ajja kuba yabatuuseko amawulire ago ne okwanjula ekunaabera full swing Sheikh Tamusuuza naye tukulamusizaako nnyo ono ayina ekivulu kyategeka ekyabayimbi ekisibo kyo nga tekinaggwako ate nga kiba kirina ku mbale so Sheikh Tamusuuza naye nkulamusizaako ngamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh namusiza oba mbuuziza ku Chali wange amanyiddwa nga Diana Nabatanzi, yes, Diana Nabatanzi kulebadde birthday yo nawe ngenda kuba nkogerako mu maaso awo analabye omukulu lwasa wali ku chacha Pastor Bugembe nkwagala nnyo oli wa ku mutima pastor wange omubwati pastor abaserebu ne yakoze special announcement olunaku lw'eggulo naye nja kuba nje batuusaako ayagala gonna mawuli ogenda kuba ogafuna mu full swing just njagadde sooka kuyisaamu kosa okutegeera biki bigenda mu maaso naye nga happy belated birthday eri omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi ng'ono kimyula kya BBS Telefina akola program amanyiddwa nga kiri kitya ate nga y'omu ku ba judges ba Yorese Kitone kyokka Diana Nabatanzi ono muzanyi wa firimu nakinku era ng'azanye mu firimu nnyingi nnyo zembaddemu naye zabaddemu n'endala zembaddemu nga tazirimu nga nezalina zabaddemu nga tazirimu so mawulire gakyagenda mu maaso ani awo omulago enjagala obuuzako good morning eri omukyala amanyiddwa nga Nina Rose ne Daddy Andre studio egamba etya ku lwomukaaga nafunako akakisa kogerako ne Daddy Andrao ne Daddy Andra ali fane nnyo baddanga naye kakweko mulimu abantu nga emirimu egimu singa baali tebasolodde gikola bandibadde baba mirala kati lole singa wali toli cameraman singa okola mulimu ki singa osindika kigaali singa oyimba ekyo sijja kyogera omusajja oba omukubye nnyo singa gono matooke 10 ana ga 10 5 ga ne Daddy Andre singa teyali producer singa Daddy Andre comedian because Daddy Andre ancestor by the way Daddy Andre teri muyimbi gwatasobola kwogeza mu Uganda bonna asobola obogeza amaloboozi gaabwe gonna so kitegeeza mu Daddy Andre is one of those talented bantu betulina ano mu ggwanga omukulu Vixen nkulamusizaako nkubuuzako gamba how are you doing nawe nkitegedde nti kooli nnyo thank you so much for supporting Celeb Jazz lwa nnyo kubanga okola ki ng'olaba ate nga owagira ate ng'ogamba abantu okusubscribinga no Celeb Jazz maasa tujja kuleetako exclusive interview ayina omuyimbi omuto era ayina oluyimba actually bagenda shootinga video this very week oluyimba lwayita embeera so nkubuuzako gamba how are you doing happy belated birthday eri omukulu Jose Chameleon yagala video ya Chameleon genda wansi awo twagitaddewo dda eya birthday ye tewabulayo omuyimbi yabulayo yekka yali omu yekka the legendary Bobi Wine aka Kyagulanyi yabulayo yokka yekka because mutegeera wabeera mu kifo byawinsazage so yamusabulamusa namusindika ka message naye nga family ya Chameleon naye yaliwo kwali Wizo Palaso Bebe Cool naye namulaba waawo so happy belated birthday eri omukulu amanyiddwa nga Josephat Mayanja oba Joseph Mayanja oba aka atakoga atagejja atagenda amanyiddwa nga Jose Awan Chameleon East Africa's #1 Africa's #6 world is #30 bweta bayogera naye nga ani omulala osikutabuuzizaako awo chap ani happy belated birthday Chali wange amanyiddwa nga Douglas Lwanga Chali wange oyo nonno kati ekisinga okwewunyisa oyo batuzaala ku kyalo kyekimu tukola omulimu gwe gumu tweddira omuziro gwe gumu ate tulina abakyala beeru kati gamba Douglas we have a lot in common batuzaala Luweero fena tuli basajja beruweero ate fena tuli ba TV host tukola ku ma TV ekisembayo Douglas Lwanga ayina Purple Party ate nze nina party nina Celeb Jazz Party tugenda kwa naffe tugireeta maaso awo si je party mukitegedde Celeb Jazz Party genda kubejja mukyala wa Douglas Lwanga nkulamusizaako how are you doing the beautiful abasinga mwagala mwogere sijja mwogera then ani awo omulala gwe sibuuzizaako awo mbyayamanga Sheri Matovu mulya buto Nero njagala ka Sheri Matovu akundiire
akundiire bannange akundiire ebinyuma olaba bino byogamu nakonkalya nogambanakonkalya kanyaga Shirimatovu akundiira kujjemu busupu bonna oddemu okogge nga we nakusangira mu 2018 nga yenna oli katono olabika bubi bwento wenjagala akundiire oveeyo nga takyalina kyomugamba muli abuto Shirimatovu nkulamusizaako how are you doing naye bali Shirimatovu lekerawo okulya obwana bw'abendi kale at least oba okyalya ndira kalolesi kokka okikomye Mitchell Lawrence nga Shirimatovu yakutteko kulya oyeruka kubanga yanaaba ekizigwe n'akirya kati wamala okirya n'akigwamu n'akiswamu kati bw'aba akulya naawe ekizigo